Nga bwe mukimanyi nti mukalukalu tajja busera muganda wange, waakiri abuwanda mu kkooti. Mu nsawo y'ekkooti bw'ati n'abwenjula pyu n'abuwanda muli. Naye munnange Chris Obore era akomyewo mu action okubeera ng'ataasa mukama we Anita Among. Chris Obore era nga ye Director Communication and Public Affairs avuddeyo okubeera nga annyonnyola agamba nti akatambi ke mwalabye mbu kakoleddwa artificial intelligence AI, mbu waliwo ab'emitima emibi mbu abakkakkanye ku katambi ako ne bagezaako okubeera nga boogeza sipiika ebigambo. Kino kyenje nkibagambeko mu mboozi eyise emabegakaawo nti wateekwa okubaawo engeri yonna gye bakikolamu. Naye muganda wange, era mu ngeri y'emu bwe twogera ku artificial intelligence kwegamba mu njogera yaffe eya bulijjo nti bano bakozesezza amagezi kwegamba ekyuma kikalimagezi keze kompyuta okubeera nga boogeza Anita Among by'ataayogedde, kye bagezaako okubeera nga bategeeza gwe muganda wange ampuliriza. Jjukira bino byabadde ku UBC nga buli omu abiraba. Jjukira nti bwe twogera ku artificial intelligence oba AI nti bagikozesezza nga bw'olaba ku ssimu yo batera okubeera nga balanga bu software nti ka software kano bw'owandiika ebigambo kagenda kubyogeza feesi y'omuntu, omuntu n'olaba nga yalinga abyogera. Kakati bano bagezaako kuba nga bagamba nti ekintu kino kyabadde nga bwe kityo. Munnange, era mu ngeri y'emu osobola okukebera okulaba nti oba ddala bakozeseza kompyuta okwogeza omuntu nga bwe kiri nti kompyuta esobola okwogeza omuntu kugamba mu ngeri katukitwale bwe tutyo kye bayita artificial intelligence. Ne bakozeseza artificial intelligence okubeera nga beeditinga ka vidiyo kano. Era bwe kiri nti osobola okukebera artificial intelligence ne yeegaana nti nedda nze sinnaba, era nga bwe kityo bwe kiri kubanga kyekoze esobola okikkiriza n'ekyetakoze era ekigamba kukakasa nti sinze ekyo kiri real. Muganda wange mukalukalu tajja busera, naye era wagenda okubuwandulira mu kkooti nga bumubabudde olulimi. Munnange, munnamawulire ono nga wa Daily Monitor avuddeyo n'agamba nti nze akatambi ako nakakebedde emirundi n'emirundi tebakakoze na artificial intelligence katambi kaddala, kubanga already nga bwe nkutegeezezza nti Chris Obore yatandise dda nga Director Communication and Public Affairs mu Parliament. Muganda wange agamba nti mukama we bamweditinze teweerabira munnange Haji Haruna gyali nnyo wali ku luguudo oludda ejjinja e Bulumagi, gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo ng'ebya Anita Among. Gendayo akulumbira edduwa Haji Haruna, omusomi w'edduwa. Ennamba ze weeziri awo, tusooke ndowooza abantu ng'abo bagende wa Haji Haruna abasomera edduwa. Kati munnange Speaker wa Parliament ya Republic of Uganda Honorable Anita Among, jukira nti babadde bamusabye yeetonde ku bintu byeyogedde ebiraga obukyayi n'okwawulayawula mu mawanga wano e Uganda, naddala ng'abyolekeza eri Abaganda, era nga bagezaako okubeera nga basaavinga kye bayita kye bayisa obutwa. Kale kwegamba nga bwe mwabiwulidde, nkubadde akuddira mu luyimba taluwoomya, mwabiwulidde ng'agamba nti make sure Abaganda tebawangula, tebafuna nambaazi. Kati munnange Palamenti evuddeyo okuwuliriza mukama waayo, era nga batugamba nti mukama waabwe tanaba kubeera ng'akola ku statements bwe zityo, era katambi ako kemulaba munnange bakeeditinze ne artificial intelligence. Naye nga bwe nkutegeezezza nti omutimbagano guno gutuyambye nnyo, era munnamawulire owa Daily Monitor
omukulu Gabriel Crispus afuddeyo n'agamba nti kavidiyo kano balimba tekali edited sikakwatemu kaddala tebakakozeseza AI. Nayongerezako n'agamba nti akebedde ka vidiyo kano emirundi 5 nga akozesa AI detection tools ez'enjawulo 5 kwegamba akozesa engeri zezimu zebagamba zebakakoleddemu eza AI artificial intelligence akozesezza engeri 5 ng'agezaako okulaba nti ddala mu butuufu AI ekakase nti kano akantu kaayo ye yakakoze. AI n'egamba nedda sinze temumpaayiriza bannange temunyingiza mu bintu byewammwe Uganda nange mbitya artificial intelligence gamba bannange temunyingiza mu bintu ebyo temubinyingizaamu sinze software yange yeegaana akantu neegaana kaakati munnange omukulu Gabriel Crispus munnamawulire wa Daily Monitor Mukama Katonda amasaasire baleme kubeera nga bamugoba okumugamba waayi kwatulabisa munnange agamba kano tekabadde generated by an AI balimba akatambi kaddala munyumirwe katambi kamwe bannayuganda kubanga kaddala. Parliament terina technical team kubanga ekyo engeri ekiri nti munnange kiri serious nnyo si kyakuyisa okwegaana bwegaanyi. Bandibadde batulaga nti ddala mu butuufu AI yakakoze oba nedda kubanga buli kintu kyonna kigenda kuprovinga. By the way gye buvuddeko wano ku Uganda twali twafuna obuzibu nga batujjako obulango waliwo abagamba nti ebintu byetukozesa si byaffe ebifaananyi byabwe simanya bikitima era byagenda okuggwa byaggwa bitya. YouTube bangamba weekwate akatambi otulage mu mikwesese era otulage engeri gy'ovoisinga ebintu bino era by'ovoisinga obijjawa biki by'otegeeza kubanga biri mu Luganda bo tebabitegeera. Era kye nakola this time nga njogera mu Luzungu nga bwe mbannyonnyola nembalaga with research ngeri gy'okolamu buli kimu n'engeri gye mbyeditingamu ku kompyuta buli kimu ne bangamba tukakasizza bibyo wamma tusonyiwe bali tubaveeko bali ku byabwe okiraba kakati nawe ndo basobola tukolera ekintu ng'ekyo kuba ekintu kikyo jangu nnyonnyole ogambe nti nedda kale mulaba naffe technical team yaffe yiino tulage AI egamba ki bannange AI oyinza oteekamu naye kugamba nti please do not involve me in your issues, please leave me alone, I have other important things to attend to. Muganda we kakati munange Chris Obori agamba bwati mu bbaluwa gy'awandiise era nga eno eriko omutwe Republic of Uganda Office of the Clerk to Parliament n'obulala obutonotono awo obuteetaagisa nnyo naye nga yagiwandiise 25 Oktoba 2024 ng'agamba nti nkuvuunulira mu Luganda yeeri mu Luzungu nti waliwo ka vidiyo akatambi akatambula online ku mutimbagano aka Right Honorable Speaker of Parliament nga yeebuuza ku clerk mbuyadde yeebuuza ku clerk ku table ya clerk nga off microphone bali off microphone tebali kazindaalo nejjukira bo beerabidde okukajja ku babaddeko nga tubawulira Mukama Katonda waayisiriza okubeera nga tukakasa nti bannange mulengere abo tebali baagala yadde tebali baagala kubakozesa bukozesa era mwalyoka ne mubakuba akalulu kakati nga boogera yadde mbu ali mu kwebuuza ku table ya clerk nga beebuuza ku National Coffee Amendment Bill 2024 kati ebbaluwa eno
Clerk Parliament gyawandise omukulu Chris Obore nga bulijjo padukira ne wali mu biseera biri ebyenguzi mu Parliament okusaasaanya omusimbi omungi oguyisa ku akaunti z'abantu ye yavayo n'agamba nti ezo sente ziba zigenda kukola mirimu bya speaker ziba zigenda oba bannange edda baatukunyanga n'etteete emimwa okumala gwogera kasabuka ne bano bakulu Obore beetaaga kukwata tufune etteete ne tubakunya emimwa kakati munnange mu bbaluwa gye yawandise ng'agamba nti ka vidiyo kano tekakapyaringa oba tekalaga kiki yabadde ayogera mu bulambulukufu era abantu abamu kiraga bagezezzaako okubeera nga bakageterera bakatigiinya mbu bamaleyo sentensi era nga munnange bano ekigendererwa kyabwe kyakwonoona linnya balina bias balina akasajja ku mitima mbu nga bagezaako okubeera nga boonoona kugamba basiigira eggwanga ekifaananyi ekibi ye speaker Anita Among tebamuwanda ebigambo mu kamwa bamweditinga ne AI kakati agamba nti mu nkola yaakyo yena yakikoze bakirabanga engeri embi ogezaako okubeera nga bakozesa artificial intelligence okusikuwalinga political goals olw'ebigendererwa byabwe nga bakozesa amagezi aga AI artificial intelligence okubeera nga batuukiriza ebigendererwa byabwe eby'ebyobufuzi. Chris Obore ebbaluwa gye yawandise olwo ali mu kuwoza ali mu tukakasa bali mu kutufumba naye nga muganda wange omukazi yayogedde ekigambo ate nga tubadde nga tujja tubiwulira mu meeting zaabwe ze babeeramu eyo era badde nga nzija mbagamba wano nti bano abantu tubulaba nga bakuba nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu omuganda temukkiriza baganda kubanga bakimanyi nti abaganda bo basembeza abantu ekyo bakikkiriza era nti bwe balinnya ku bukulembeze bw'eggwanga bwe buti kitegeeza bagenda kugatta Uganda yonna be balina kugamba kiwali badde ogamba supagulu ayinza okugatta regions zonna n'omukwano bo batambulira ku nnugu ebintu byabwe bwe bityo bya kikazi Anita Among adibaze Parliament n'akoowa na bukooyi kubanga ate yembeera z'ekikazi azireeseemu nnyo kakati atugamba nti ekyabaddewo nti speaker yabadde akubiriza bammemba mbu baleme kubeera nga babiteekamu ebyamawanga oba tribal sentiments okubeera nga bazze attachinga ku National Coffee Amendment Bill 2024. Chris Obore mbu ye speaker kye yabadde akola ki omanyi wano ebiseera ebisinga obungi abasajja bakutulugunya ne bamaliza nga bakugambye ddi gwe bwetulugunyiriza oba aba opposition be batulugunya be bawamba abantu baabwe kakati batugamba wano ye kye yabadde atagamba kyabadde opposite mwebadde banne temubiteekamu mawanga temubiteekamu bya regions mbu kubanga ebitundu nga Bugisu Buganda mbu kino kyekirime ekittunzi oba main cash crop kyebalima kyebafunamu ssente n'olw'ensonga eyo nga bagamba bill teyali badde tetunuulirwa nga etagetinze specific regions mbu Anita Among yabadde yagamba Chris Obore bw'ate bwatutegeeza bwe yabadde abagamba bannange nenze kinneebuuza nti era walina okubaawo obutambi obugezaako kubeera nga bunnyonnyola ekintu nga kino kakati bw'atyo n'awa omulimu government chief whip obutakkiriza tribal sentiments obutakkiriza kugamba abantu kubiyingizaamu njawukana mu mawanga nti ffe batususula mbu baleme kubeera nti munnange biiru eno bagiyingizaamu ebintu ebifaanaganako bwe bityo nti Chris Obore atunyonyola mukama we mbu kye yabadde agamba era n'atukakasa nga amaliriza nti speaker mbu anyumirwa nnyo okukuuma ekitiibwa wamu n'omukwano wakati we n'abantu naddala aba Buganda yensonga lwaki mbu essaawa emabega mbu yabadde yiseewo mbu yabadde kyajje asisinkane
wamu n'okwebuuza ku Buganda Parliament caucus mbu ku bbiiru eyo ey'emmwanyi bwe babadde kibajje kyajja abeebuuzeeko. Kale mbu bw'atyo n'akubiriza ba honorable members okubeera nga bawagira oba bawakanya bbiiru eno naye nga tebabitaddeemu mbeera ya busosoze mu mawanga, tebabiyingiza mu byamawanga. Kutusobole bw'atutegeeza mbu yabadde kyajje ayogerezeganye ne Buganda Parliamentary Caucus ng'abannyonnyola nti abane temubiteekamu, temugira tesiga nti bino bikwatagana. Kati ate yeeraba bwe yabadde ayogera mbu wali ne table ya clerk to Parliament mbu nga abawa instructions off microphone, gaye kiyalowoozeza nti ali off microphone yali teriiko, mbu ng'amugamba birala nnyo mbu tebabiteekamu amawanga bannange baleme kugamba bwe bati. Bukati bo olwo ne babikyusa abaabifunye ne bakwata akatambi ne bakatwala mu artificial intelligence. Naye nze kati kyendowooza kiriwo ekiti, ono footage baamugye ku UBC, fatina kwe twamulabidde. UBC erina akatambi akawanvu ennyo akalaga olutula lwa palamenti olwo. Kati kye babeera bakole bwe bati, batememu eddakiika 10 nga mu makati g'eddakiika 10 ezo mwe muli awo we bagamba we bakozesereza artificial intelligence. Anita Amongo bakabawe balete akatambi ako mu palamenti oba bafune technical team bagabe bannange okirialinga erinnya lya speaker. UBC esazewo eti footage ono ali edited nedda tali edited. Kale mutemeemu eddakiika 10 mu makati mwe muli Anita Amongo ayogera ekyo tulabe palamenti yonna etuule esirike balabe mukama waabwe kubanga byawulikise bulungi nnyo. Awo ajja kuba yejjeerere naye okudda eyo ne bagana nedda already abaana bataganjudde dda artificial intelligence mu engeri 5 ezokakasa nti oba ddala kino kyagatiddwa oba nedda. Artificial intelligence ekyeganye egambe eyo si product yange, nze sinaba kubeera nga ngetaageta ebintu ebifaanaganako ebyo temunyingiza mu bintu byammwe ebye Uganda. Twakoowa bannange mutusonyiwe, naffe tukoowa nga roboti, tukoowa twabakoowa ebyo byammwe. Oba nitayi roboti